Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tuba genda. Nsooke nkuba akalango kano, then tulyoke tugende maaso ne filimu oba ne video ya leero. Okusookera ddala era njala sooka kutwala mukisa guno okubebaza. Njala kubaza mwana Uganda yenna ng'oli mu diaspora nammwe abali e Kampala. Mwebale nnyo mubalire ddala okutambuza obubaka ku sipiidi ku buli muntu asookerwako wansi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti yawambibwa yabuzibwawo enteekateeka ey'omumotta egenda maaso mu jjiya okuleekaana kwammwe okuba enduulu saagala agalamidde kuteeka pressure ku bantu abo okuba nti basazaamu enteekateeka zaabwe. Kale mwenna mu Uganda mugende mu maaso nga mukola ekintu ekitebaka kutiisa. Abali mu America bakola demonstrations mubali nyo mubalire ddala, abali mu Canada the same, abali mu ggwanga lya Bungereza ba demonstrating zena mu the same, abali mu European countries, abali mu African countries, buli wamu mubali nyo kukola mulimu ogwo. Naye bagamba nti olwatta ssebo nalumanya wakola woki mukoweri erimu ngenda kwongera okwebaza mwenna bannayuganda mubali kola era mwe bali kwongera ddoboozi eyo. Kati nga bulijjo ngenda kuyisaawo akalango kano kagenda kuva mu ggwanga lya Bungereza eri abasajja mwenna n'abakazi. Kansooke malu basaba nga sinawisa okalango kano. Ngenda basaba mwenna bannayuganda bawangali e Bungereza nga mpita mu lugero lugamba nti olwatta ssebo nalumanya wakola woki. Abantu bangi bali mu Bungereza ndowooza bayinza n'okuba beeka n'5000 ku mutwalo n'okumusopyo. Naye mukola ku machano lw'eggulo ne mukwata obuuma ne mbuzi e Kampala ne muzimba amaka gammwe ne mukola business ne mukola buli kimu. Naye ani aliyo ng'oggyeko abantu babawa ensimbi okukolera ebyo? Aliwo ng'omukuuma w'ebintu byonna ettaka lyo. Omuntu oyo Ssaabasajja Kabaka wootali. Kati Ssaabasajja Kabaka baagala mmujjawo kitegeeza nawe ojja kuba toyina bukuumi. Ngenda kukusaba weefirizeeyo olunaku weegatte ku bannayuganda bonna abagenda okwekalakaasa omulundi sinziggo ogusembayo nga bagenda ku Namibian Embassy again bagende ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza Charles ne ku Uganda House okwekalakaasa nga baagala Ssaabasajja Kabaka. Kale bwe ngenda kusaba ali e Bungereza bambi weefirize olunaku olwo ogende weekalakaasa tetenye kujja kuba ng'oli custodian waffe. Mbasaba lwaki mbasaba? Abantu bangi bali mu inbox zaabwe bababuzaabuza. Okubuzaabuza kungi ate ntegera yaffe abamu si y'amaanyi kiri awo nti twanguwa okubuzibwabuzibwa abantu ababuyabuya so nga ate abantu abo tukimanyi nti bw'omanya nti ensi erimu abantu abakyamu nga beeyagaliza bokka ate nga amu tebaagala buwangwa nga n'abamu si bannaffe wadde amanya bayitaga ga Kiganda oba ga Kitoolo ga Kinyankole abo tubagendera kugendera ku muntu agambye tugende twekalakaase ojja kubanga omaze gwe mu kibya. Kati akalamu kaakano akalamu kano kavudde mu ggwanga lya Bungereza kasoma bwe kati free our Kabaka Mutebi demonstration ngejja kubeera nga nakuza omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 essaawa zijja kubeera 4 n'ekitundu ez'okumakya mpaka essaawa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi. Omugenda okwekalakaasiza we ku Namibian High Commissioner oba ku Embassy ya Namibia e Bungereza mbategeezezza nti enegera kubeera peaceful demonstration to demand the Kabaka Muwenda Mutebi's freedom. Kano ke kalango kale wenna munnayuganda ng'oli mu ggwanga lya Bungereza ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka akalango kano katwale nti kakulu era bwe mbaliriza okukola video eno ngenda kaddamu kapostera ku social media platforms zange zonna mukawulire bulungi kankaddemu bulungi nnyo. Eri mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Bungereza tukusaba n'obuwombeefu weegatte ku bannayuganda abasazeewo okubanja butereevu Ssaabasajja Kabaka nga tebeeteeriridde nga enjogera bw'egamba nti we tuligwa waaligwa ye ssaawa tulaga okugwa kwaffe nga Kabaka tannatugwako wansi. Bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga lya Bungereza abo abalina empekeemera era abaagala Ssaabasajja Kabaka bategese okwekalakaasa okw'emirembe nga ogenda kubeera 13 omwezi ogw'omukaaga 2024 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya komekerezo saa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi ku Embassy ya Namibia mu ggwanga erya Bungereza
okwekalakasa kuno kwa mirembe nga twagala Ssaabasajja Kabaka gye wambibwa aveeyo adde okwabwe kala kano kabaka komyawo njala tugende butereevu ku video eyandeese kati simanyi ntandikire luddawa ntandikire ku general information ntandikire ku ya kabaka naye ndowooza nasooka kuba muganda nga sinnafuuka munnauganda katutandikire ku nsonga za kabaka then tulyoka tugende maaso ne video ya leero naye ku nsonga za kabaka kansooke mbategeeze nsooke mpiseewo security alert eno ziringa 2-3 tulyoka tusimbule video bulungi nnyo gwe munnauganda yenna ng'oli mu Uganda nzize mbalabula ku nkola yayo Seriti Bahabulwa nategeezeddwako nti ebijambiya byatandise mu bitundu bya Mityana mu Kampala nenga omwezi guno nga guli okugwanga bugwako nakola video ne bategeeza information ekwatagana ku mission yaweereddwa Kalekezi Kayihura n'ebijambiya nga strict bagenda targetinga mu Buganda mwaganya okutegeera nezija ne bategeeza nti kino kigenda kubeerawo kibaddewo mulaba abaana bali ku street batandise okukwata abantu obubaddiya bakuba ku ngufu abalala kati bakuba n'amasasi ebintu ebigenda maaso saagala mbifiiremu mubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota oluba mu kisunku kalumirawo kati mwenna abantu b'omu bitundu naddala b'enkyukakyuka njagala mwetegereze nnyo abantu ababeera mu ngoye za bulijjo singa mbeera ku rallies figures ezo zitagitegerekeka zitagenda ku mukolo abantu abo nga bamba mpanvu bambadde bigalo by'ebitetegere bya holding abantu abo si balungi obeera bambega Museveni yayiwa bambega buli wamu mugenda ne mbanga muli mukola mu kampuni oba mukola mu taxi mukola luddawa munnammwe naafa mu ngeri etetegerekeka muli mbambega babateeka mugabo bano banga obutwa batambuza information kati bwe nabagambye ku ono guy yabadde atrollinga Kyagulanyi emukono kansooke mbazanyira akantu kano n'ekifaananyi mwe kiri muddize bulungi nnyo mbere careful nnyo era wano wenjagala osooka obategeeza omwami ono ekifaananyi kino mwakirabye njagala kufuna profile ye famire ye n'abantu be ono zino zentala hamwe tunuulira omuntu njagala tuna omusajja ono yabadde emukono oyo nabagamba entala hamwe ziri mu Uganda bamutema olubu okuvaano waggulu bano abasajja balabagere bajja mumakomera ono si musirikale bano batemu kakuzumikira ekifaanano omusabajja betuli bamutema olubali lulutu baali bamukutuddeko omutwe bebasajja betudiringa nabo walaba zino zentala hamwe zebabaleetera wano bemuteyambe mujja wuno ne Masaka abaddeyo kaakana akatambi mbadde nako ne Masaka abaddeyo alright saagala tulwewo omukulu oyo nkyakola profile n'okumanya amanya g'amatuufu ng'ojja ogalaga ekiyayi ge beeyita naye okusinziira ku drone zange zitambula okwetoolola eggwanga lyonna njagadde ntegeeza abantu abakolera mu paaka y'e Nateete n'okwetoolola e Nateete wonna n'abantu b'e Namugongo nti omukulu ono mbega abegera ISO ne poliisi omukulu ono bwe namaze okumwabya yadduse gy'abadde apangise Namugongo era kati nga yazze asula mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel kubanga bakigatto bange abatambuza abantu abanoonya amayumba tebannafuna bulungi exact location naye nga yadduse Namugongo kati yazze mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel waali wessaawa zino naye ng'omwami ono enzaalwa y'Ekinoni Masaka omulimu gwakola musisi wa Kijinga taxi conductor mu paaka y'e Nateete era mbiseera bye bimu ono abegera DPC w'e Nateete gwe bayita Hassani Sekalema ne ISO Roza mutegedde bulungi profile tugimaze twagala kugenda kati twagala ku ground ye background eya family ye bazadde be nabo tubakoleko profile tumanye any slight mistake ejjakola tuba tumwenganga abadde abera Namugongo public lwamutegere naddukayo kati yazze Nateete nenge era abadde akolera Nateete nga ava Nateete n'agenda e Namugongo okusulayo kati Namugongo yasenguse nga public emaze omutegeera omwami ono history yasoma nti buli wabeera emikolo egy'amaanyi ennyo abeerawo nga abega informant bamukubirako ko ewankulukuku
era olubale luno bagambye olubale luno bamukubira ebusaabala One Love Beach yali agenze okubega n'okutrollinga Robert Kyagulanyi Center mu mabegako katono nnyo bamukuba ne bamuyuwa amannyo kati era still era y'omu yagenda agobera Kyagulanyi so omukulu ono amwena abenda tete bakola mu paaka y'enda tete ono Guy gomulaba ng'omusisi w'ekijji Azuero mbega wa Semwai ne poliisi era ng'abegera DPC w'enda tete gwe bayita Hassani Kalema mufiira nnyo bannammwe ebintu bitategereka baga nti gundi yafudde naye nga abadde si mulwadde bano bagaba obutwa muchayi gwe munywawo bwogogwo muli awo mu woteri buli nateeta awo ne chapati kikomando kye mulya abantu ekikula kino bakolako ebintu ebintu zamutegedde bulungi nnyo abantu benateete namugongo Guy mutegedde profile njimaze kati tugenze wabwe kino ne Masaka twagala kumanya bazadde be na buli kimu ekimukwatako kubanga tukoyo okutta bannayuganda mu ngeri ekola ki ekiyita mu lujja awo tuvuddewo mujjukira bambega benda bagamba mu Kampala abali babega mu Arcade omwo nga bagezaako nnyo okubega babulire Semwai ne Iso baani abazze mu kibuga bayinza okuteekawo okwekalakaasa nabagambako mbega omu eyeeyita omulalo abadde ng'atambule wakisekka kuyiya mu street okonna mbega oyo namubagamba bulungi nnyo but unfortunately mugenda kubeera surprised nabagamba abantu si balalu abantu babategeera nga ne mission bagimanyi mbega ono yono wano mumula wuuyo yoyo Guy wuuno wano yoyo ne enkofira gyeyambadde ogiraba current leather pure leather eri expensive nene wansi yeyambazizza ng'omulalo omulaba Guy yoyo gwe nabagambe wakisekka abadde abegere wakisekka wona ku muzikiti wow nga yeefuula omulalo oyo kati surprisingly waliwo omwe yamuguddeko n'amugamba ebigambo bino mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya jalwa kubanja natufeewo tugende mangu mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya reply eyamuvuddemu nga bamaze omuga nti gundi yatugamba nti oli mbega mugenda kuwulira kyeyayogedde yo video eruwa yangu omukulu budde tulina butono kati mugenda kutya reply y'omulalo ono gye yakoze mugenda kutya anti lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwabuba kati mugere mu 7 tagala Tuma mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasi tabeere wakiseka muweereza mu 7 tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke kale mwina kye mumanja abali e Kampala abali luddawa tubagamba nti mu kitundu gunde baletedde abantu nga mwebuzaabuza ne baba obutone ne mufa nga temufutegedde kikibasse njagala nziremu nzanye ka video kano muwulire omulalo agamba nti mu 7 tayagala kodi yakiyeekera namwogerako ebbanga nze mbogerako bambega bo mu Kampala naye nga abantu bano bonna origini yaabwe bonna Banyarwanda kambaddiremu ng'ayogera ka video kano anti lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwabuba kati mugere mu 7 tagala Tuma mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasi tabeere wakiseka muweereza mu 7 tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke kale awo tukoze eki tuvuddewo motegedde anesuliye gwa nagamba ebisigadde tebinkwatako omulimu gwaffe kubategeeza kyekigenda mu maaso alright kati video tugenda gikola mu bitundutundu bibiri ngenda kusooka n'ekitundu ekya Kabaka then ngende ku kitundu ekya general information munansojwa bugu mulingi nnyo akasana katandise bugu mulingi nnyo kati katandike ne video obuterevu bwayo okusookera ddala njalo tegeeza mwenna Bannayuganda nga newombeese kyannaku nnyo mu nsi mwe tutambulira okuba nti twerabira nnyo okumanya abantu ebigambo boogera ne bategeeza omugenzi Erimaani Basudde yagamba
nti abantu balamu magoma gavugira aliwo. Abantu balamu magoma gavugira aliwo. Lwaki abantu balamu magoma gavugira aliwo? Akukubire ngoma mu kiseera ekyo nga wooli oba kubire engalo mu kiseera ekyo wooli bw'ovaawo bw'oti ng'omukubi omugongo. Era yakuba n'ezo yabazzeewo mu kiseera w'oviiriddewo. Obayita abantu balamu. Essaawa zino Abaganda tugamba nti we tuligwa Ssaabasajja Kabaka waalibwa. N'ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okukwasa ennaku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda bagenda mututtako nga buli kimu tuleze engalo wabula tuli mu kwerumaaluma ng'obwana obw'enjala kubanga abantu abamu tebaagala kutegeezebwa. Bannange kijja kuba kya nsonyi nnyo mulembe omutebi guno nga teguliimu kintu kyakwekwasa nti information weeri ennyonyi weeziri buli muntu asobola okukola kyako bagenda tuttako empologoma ya Buganda nga tukanudde amaaso. Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja Yoseriti Bahaburo tabasula mutabani wa Kale ekinsire muze zizidde ensanga bisibe ne mutabani wo Muhoozi Kanyarugaba ne Ginit bagenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'abalangira n'abambejja mutudde, abasajja bamasaza nga mutudde, abasajja ab'emagombola nga mutudde, bajjajja abakubo kulwebika nga mutudde, n'Abaganda nga mutudde, abalaba abuzibwabuzibwa. Omulimu gw'amayiga omukulu gwakubuzaabuza Baganda na kubateekawo mulina okubeera so si kutegeera nsonga nga bwe zigenda. Ngenda kusaba mwenna abali mu nteekateeka n'abo abali mu kutambula okugenda musooke mumanye ekintu kino nga temunnagenda. 1. Buli Muganda n'abatali Baganda bagenza okwekalakaasa ku embassy za Namibia babawadde ebbaluwa ezikakasa nti Ssaabasajja Kabaka yateekebwa mu ddwaliro ery'abalalu e Namibia. Nga n'ebbaluwa eyasembeyo okunyiiza abantu y'ebbaluwa yavudde ku embassy ya Namibia e Bungereza. Yasomye etya? Yasomye bw'eti. Era nga njala okubaza mwenna abagenda okwekalakaasa n'abateekateeka okwekalakaasa abakulira mu Kulukato n'abantu abalala mwenna bwe balekkola mulimu ogwo. Ebbaluwa eno eyavuddeyo omulundi ogwokubiri nga evudde ku embassy ya Namibia oluvannyuma lwa bannaffe bano okugenda okwekalakaasa esoma etya? Esoma bw'eti. The High Commissioner of the Republic of Gambia. Enamba y'essimu ne bagiteekawo waggulu, ne bateekawo email, website, reference number, ne bateekawo street kweri, ebbaluwa yaddiddwamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2020 mu kitegeeza eyiseeko ennaku 2 zokka. Badde bagiwandiikira omu ku baatwala ekiwandiiko ekyo nga beemulugunya ku lw'Abaganda bonna n'Abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza. Ebbaluwa bamuzeebwe bati. Bamuzemba bati, Dear Mr. Chimera, request for information and intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Muwenda Mutebi II. This serves to confirm the receipt of your email on 29th May 2024 regarding the above mentioned subject. The High Commissioner wishes to inform you that King Ronald Muwenda II is not being detained in Namibia. He arrived in Namibia in April 2024 for medical treatment and is currently being treated at Okungulingi Therapist Center in Otuju area of the Kanune region. Please be informed that Namibian authorities have no objection to any representative from the delegation visiting Namibia to ascertain the king's condition, provided that the required immigration formalities are met. Whenever fundikira once. Finally, kindly be advised that Namibian government has taken necessary precaution to ensure the safety of the king while he is in Namibia. For further information on the matter, please do not hesitate to contact the head of your tribe government, High Commission of Uganda in London. Yours sincerely, Linda Scott, the High Commissioner of the Namibian Embassy in UK. Kati, kana akasembayo ke kakulu.
mulyoke mutegere mwenna Abaganda abeewunzise. Bakugambye bw'oba oyagala ebisingawo ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka, gwe ng'ali mu Bungereza gezaako okukolagana ne gavumenti yammwe ng'osinziira mu Embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London. Bannayuganda n'Abaganda mwenna ndi wano bategeeza ebigambo bye njogedde ebiyitirivu ng'obuwulu bw'eggongolo. Kambiddemu omukyala Agnes Naabalamba, Sarah Kagere, David Wasajja Puuli Omutoolo, Yoseriti Bahabura Tabasula mutabani wa Karekyezi, Muhoozi Kanyerugaba ne Sarah Ngoga Mulengejja saako John Katende ne Naabagereka Sylvia Najjinda, bano bye bali emabega w'okutulugunya kwa Ssaabasajja Kabaka. Era nga bateekayo omuziziko teba muntu n'omu yennajja nga tafunye lukusa okuva mu bo nga bo, kubanga bateekinga over ne bateekayo powers of Anthony. Nobody should access His Majesty Kabaka of unless they are contacted. Ssaabasajja Kabaka bamusibako envumbo ey'obutabayo muntu yenna yeetantala kuva eri mbw ajja kubuuza Ssaabasajja Kabaka akabinja kano. Kati gwe Omuganda ali eyo, kino kikujjukiza kimbwongo obwo ng'omutanda bamutadde mu detention center ey'abayalu nga baagala amuttireyo. Ebyafaayo biraga nti abakulembeze bonna bazze bafuga eggwanga Uganda bazze batulugunya bakabaka okutuuka obba waŋŋangusa okudda nga bakisizza omukono mu ngabo. Bannyabo ne bassebo, Ssaabasajja Kabaka teyagenda kufuna bujjanjabi, Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa. Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era baagala afiireyo aleme kuddako obwo kwabwe. Yensonga lwaki akabinja ke basomedde kaateekawo amaanyi ag'enjawulo obutakkiriza muntu yenna era n'ebikolwa mu Buganda byonna balina kumala kubuuza bo ng'abantu. Kino kiraga butereevu nti Obuganda buwambe nga bakozesa amayiga n'abalangira n'abambejja ab'ensoole abafutubadde emmeo nga bazze ottunda ettaka lya Kabaka n'erya Buganda lyonna. Kati wane wagenda okuva okulya n'okukomba essowaani. Bannyabo ne bassebo amannya gange nze Lumbuye. Ndi muzzukulu w'amazige. Ebyange byonna mbimanyi. Nwanye entalo ezange ez'eggwanga n'ezitankwatako. Naye njagala okusooka okubibaza mwenna abalwanya entalo zino nange wamu nga tuyimiridde wamu. Mu kusookera ddala entalo zino zigenda kuwera emyaka 5 nga nnwaniza Ssaabasajja Kabaka lwe nakola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Nze nakozesa intelligence yange, omutwe gwange n'obumanyirivu bwange n'obusomeso bwange bwansomesebwa bajjajjange okunoonya empologoma ya Buganda nga bagitadde muka tu nga baagala bagisaanyeewo efiire mu kisaka kyayo nga teryanyeze. Bwe nalwana olutalo tekwaliko musajja wa Ggombolola, tekwaliko wa kyalo, tekwaliko wa Muluka, tekwaliko musajja mu lubiri lwa Kabaka, tekwaliko mukiise, tekwaliko bajjajjaffe baalika. Wabula olutalo nalwana bw'omu. Tekwaliko mumbejja wa Kabaka, tekwaliko mulangira, tekwalikaani wadde Nnaalinya Kabeere Nnaabagereka. Yalinze. Obuyinza n'amaanyi ge nakozesa okuzuula Kabaka embeera gye bali bamutaddemu afe emyaka 4 n'ekitundu emabega ge maanyi ge ngenda okukozesa n'okutandika olwaleero okubanja Ssaabasajja Kabaka nga munnyambako nga tweyambako okujja Ssaabasajja Kabaka gye baamuteeka. Njagala ombuulireyo omuntu omu Kabeere Mulema bwe twatandika olutalo luno nga waaliwo ku bonna bagamba tetwogera ku nsonga za Kabaka nga waliwo eyayogera. Kabeere TV, Kabeere Radio mu Uganda, Kabeere Munnamule, Kabeere ani eyayogera. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka 56. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna, omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi, omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'oteeka mu maaso amalungi. Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah tuteeka tuli wano mu maaso g'abeemi. Tukusaba Allah waffe wenyini bw'ossa emikisa gyonna
kusikisa mukulembeza kulembera Rwanda balina okutasa baganda bwe twatandika olutalo tekwaliko mulangira tekwaliko mumbejja era abantu baavayo ne bambuukira kiki ekyavaayo enkola y'emweriwo olwaleero tubanja kabaka boogera ebigambo bingi batubuukira banyabo ne bassebo enkola eyaliwo enkadde mu myaka gya bassekabaka tewaalingawo mawulire era abantu tebasobola kweyogerera nsonga zino mu mwaka guno oba myaka gino ejja .com era eyiri mu social media tujja kwogera ensonga zino mpaka ngente zize mu kiralo kyazo banyabo ne bassebo ngenda basaba bazaana ba kabaka mwenda gimulite mu buusibwa bwonna nti Ssaabasajja kabaka ali mu mbeera nnungi nedda one omuntu yenna kabeere mu kiise w'Emmengo bonna bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja kabaka kabeere mulangira ali Emmengo bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja kabaka banyabo ne bassebo njala bategeeza naddala abakyala buno bakanjala bo baweereza bannakazadde omuzadde omukyala ye muntu ayina ekisa era alumirirwa nti n'omwana we bw'abanga alwadde asobola okuleka ekyokulya n'alumirirwa omwana we wepo ne bw'abanga mwami we alwadde asobola okwerumiriza oba okwerumiza n'abanga asobola okulabirira mwami we mu ngeri yonna esimuka tetwogera bigambo bino nti tumanyi tetulina byakwogera byakola tulina ebyokukola njagala maama yenna ali weeteeke mu kifaananyi nga wakuba ebirayiro mu kereziya n'ogamba mu bubiri mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu nga ebigambo bitambula era nga byogero bituufu wabula nga maama waffe tavuddeeyo ku bulamu bwa Ssaabasajja kabaka abeera mu pate after pate kati essaawa zino ali mu Amerika gy'agenda okukolera pate ze wabula ekisinga okunnuma atambula agamba abantu muve ku social media boogera si bituufu Ssaabasajja kabaka gy'ali naye nga ne olulangiro lwa Bungereza Charles bwe yalwala ne mukazi we recently amawulire social media buli lunaku baagiwanga update ku nsonga za King Charles butya bwali nakyo ekimutuuseeko yalidde yanywedde bamujjanjabe atuuse wano atuuse wali ali wano n'ezaakamira baazituwanga era ne batulaga ku bifaananyi naye maama yagenze mu Amerika agenda e Bungereza n'atambula nga talinaamu wadde ekintu kyonna ekimulumiriza mu mutima gwali eyo maama abuulirwa ebigambo bino nti Ssaabasajja kabaka gy'ali oba walya mmere ki wayonka kundi lya kitaawo wayonka kundi lya nnyoko oba wayonka kagere kasajja tasobola kutegeera nti ye newankubadde obuwangwa n'ennono tebukkiriza maama ono kwogera ku nsonga zino naye lwaki tali kumpi na Ssaabasajja kabaka okumala eggobe mu kibya fere tuna kye twagiza Mmengo twetaaga kimu empologoma ya Buganda n'ekibuuzo kiri nti lwaki wadde takkirizibwa kwogera naye yandibadde ali kumpi n'empologoma ya Buganda lwaki ebigambo bino munaabijjayo oluvannyuma katusabe ekire Mukama akikingirize kireme kukwata Sylvia Nagginda Luswata yali project nkiddamu abasinga mukimanyi mutya kwogera abajja kiwakanya mujja kiwakanya Sylvia Naluswata oba Luswata yali project njagadde basumirako yali project mu nkola ya Museveni ey'ekyama gye yagamba nti ffe oba teyakola by'okulumba olumiri ffe tujja kukozesa Abaganda bennyini okusaanya Obuganda njala bbaga ebigambo bijja bijjayo ambuuza project eruddawa ebyange ensunako bisune tutututu oluvannyuma n'enkugirayo esitole yena ne mubbira ku mmeeza Nagginda project enteeketeeke awo nvuddewo ekimutambuza mu Amerika ng'agenda aga nti muve ku balalu gyali nga bwali obaddeko ddi naye kikibuzo kisooka ekyokubiri nabagambako sabiti bbiri nti omukyalo wabadde ng'ajja ku mikolo gya Buganda gyonna asasulwa ensimbi paycheck cash okujja ku mukolo era kamera bwe zimuvaako buli omu akwata liri atambula gage ekyo tebasobola kibagamba
njagadde nkibaga obudde bukyali ayina amatu agaggule atayina amatu tojja gategeera twabagambye nti already omwami John Katende ali mu kukola paperwork wa divorce ekyo nakyo kibagamba era mujja kiwulira nga kituuse naye ffe tubasundako buli omu ayina obudde atwale amatu awulirize bulungi nnyo kati wano wetulaga buli muntu weetaaga wenyweze kubanga tetwetaaga abantu babongo bonafu ku nsonga zino njala tuwulize bulungi nnyo okumanya abasajja bano bateeseteese ebintu byabwe mu nkola gye bakola ey'okukwata mole n'okugakyusa Apuli David Wasajja njagala obuulire eggwanga lwaki wasasudde omukomulamba mukedde oyogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'oyogera ebigambo ebitakwatangana ng'empale za Museveni wasasula ssente zino eziri mu miliyoni 2 batandika okwogera ebigambo ku Ssaabasajja Kabaka basooka ne bagenda okufulumya amawulire gano finally amawulire go gafulumye nga doogaagala naye nga tolina buyiza kubanga tuli mwana wa Mutesa gano eno article mwagirabye mwagire bulungi nnyo tekyamalidde omusajja ono omutoolo n'akabinja ke Sunday no which ewedde omwami ono olw'okuba nti ayagala kufuuka kabaka wa Buganda omwami ono butyo yeeteeka mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'atongoza emisinde gye mbw'agenda kuzimba kisaawe ky'essaza e Masaka tekibanga woteri mu bwakabaka bwa Buganda eyeeyita omulangira eyali ataddewo misinde mu Buganda ng'asoomooza ate kabaka aliko Namulondo tekiriyo wabula Wasajja Apuli yategeka emisinde e Masaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti ali mu kukola kye tuyita lihaso oba okwegezaamu Ssaabasajja Kabaka yatikkula mu 93 mwali muwuliddeyo omulangira yenna omulala akola ekintu ekyo okuggyako ye abatala misinde gigino gigi emisinde kati mulina kye mumisi nga kyemutategeera waliwo abantu abamanyi ebintu bino naye nga bejja mu kamera nga tebaagala kulabikira mu kamera wa omukulu lwategeka emisinde gino yagitegekera Masaka si gye bamuzaala lwaki agitegeka Masaka ekyo ekibuuzo kisigaza mu mutwe njala sooka kutegeeza Masaka gye yategeka emisinde Kyagulanyi yayinayo omukolo ogw'okubuuza ku bannamasaka wabula mu bantu bonna be yagenda nabo okudduka emisinde Mpuuga de Basayasi Mpuuga teyali misinde egyo teweebuuza lwaki Mpuuga yadduka misinde yatirabikako misinde egyo Eria MP omukyala Juliet Nakakandi terabika mipiira egyo Abedi Mwanika terabika mipiira egyo ompulira bulungi nnyo teri muntu wabuvunaanyizibwa omulangira bw'omumbejja eyava mu Buganda agenda kudduka mipiira mu misinde egyo kikulaga ki nti abantu abamu baagala okejja mu kifaananyi ekyassensekere badde bbali naye mmwe tebasobola bannyonnyola bintu bino of all people lwaki yajenyigiramu yekka ng'abantu bamwabandoninze balina kyebakweka ekifaananyi kyebasindikira naye yennyini Ssaalongo Mulengejja wa Ssanja Kaloli Charles Peter Mayiga ku misinde egyo teyalabikako naye ng'ate olunaku olwo yali Masaka lwaki yagano gibeeramu mbaga ebbogo mulingi munansoywa lwaki yagano gibeeramu ng'ate eggulo limu nga gigenda okubeerayo yajja ne yeetega e Bulange n'alaga n'emijoozi nga bagenda kudduka naye teyasobola gibeeramu kiki bafumba buli muntu atandise okudduka munne ku bintu ebikolebwa ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga
ali mu kutya okutabangawo wadde yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Wetwogerera essaawa zino obulimba bukeera naye ate amazima bwe gatuuka gasaanya buli kimu. Gobadde okimanyi nti bukyanga tutandika omubanja Ssaabasajja Kabaka bizinensi zonna zaakola mu Bulange Mmengo zonna zifudde tezikyasobola kukola. Senziruwa. Yategeka Miss Buganda Tourism yafulopinga wadde ojjera ku TV. N'ategeka emisinde gya wasajja gyafulopinga wadde ojjera bake wantu wonna. Bannyabo ne bassebo mwaliwo wano Ssaabasajja Kabaka nga bamaze omufulumya bamutwale bamuttire e Bulaaya. Wasanjako Charles Peter Mayiga afutubadde ku Buganda yaggulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ewankukuku. Njagala ombuulireyo omuntu yenna awuliddeko nti omupiira gw'ekika ky'egundi bagenda gusambira gundi era gw'abaddemu abantu bwe bati. Ebikadda twasamba ebika byasamba tugende ekika kigenda sambira wano nakino abantu nga bajumbira empya. Njagala ombuulire tournament y'omwaka guno bwekyanga bawamba Ssaabasajja Kabaka bika ki ebisambye emipiira gye bali babisambira luddawa. Kati kamba tegeze mwenna Baganda bali kuno. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga ndowooza yo weekend eno mubadde mukimanyi nti Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Kabaka ompya yawamba Buganda lwagenda okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda. Ono anoonya ne gwa tiketi ku bwereere bakyagaanye okukwata tiketi ez'obwereere. Ku lw'omukaaga muyinza okugamba nti ayogere omu amagamaga bibino wano manze sikyagala kuleekana nammwe. Biyo ku lw'omukaaga final kati nno yalowooza nti okunaabeerako empindi n'engabi ensamba nti yegenda osamba final nemebyogerako jjajja nze nakugamba ekibi nkiyita kibi sifaayo. Ewatali Ssaabasajja Kabaka Abaganda temugenda mipiira egyo. N'amatikkira gajja ogenda tunyumiza ki? Twetaaga Ssaabasajja Kabaka. Missoni ey'okumutta gw'otwale buli kimu tojja kubuukawo kubanga buli kimu tokimanyi nti okikola n'obumalirivu nga Museveni akukozesa. Nenjala kugamba buli kyokola kyonna koza kamanye ng'akoza n'owebbwa. Museveni taleka bujulizi. Mayiga bagenda kutta very soon. Ne mukazi obayinza omutwaliramu kubanga ekintu kyoliko kinene nnyo kiri mu .com era. Mayiga bagenda kutta very soon ng'omaliriza okutta Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yeemulugunya ng'agoba bakuumi abadde bamubega era n'awandiikira akulira Royal Guard ebbombo Kalyebala n'amugamba njagala munziriza abasirikale bange. Oli Sempijja bwe yanyibinyika mu nsuwa n'adduka. Ssaabasajja Kabaka n'asaba muddize omusirikale gwe yeesiga. Era Mayiga n'obinnyamu eggere n'olemesa Lutwama okuddamu okufuuka n'olemesa omukumi wa Kabaka ate gwe n'oleeta owuwo Lutwama yaba nti yaliidinga ttiimu ya Kabaka. Kati mukulu njala kugamba Kabaka yasaba omukumi gwe bayita Sematimba akomewo naye gwe n'empapula n'ozituulira ng'oyagala bazze abantu bo b'oyagala balina ne Ssaabasajja Kabaka bakole ki bamuttirewo ng'obudde bukyali naye nze ŋŋamba okali addakaddadda oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka naye ate ojja kukomekkereza nga gwokoze eki gw'ofudde olw'ensonga nti enteekateeka zo zonna tuzimanye. Kati njala sooka bagamba ekigambo kino buli mwakiwulira. Sijja kuzanya mu video bwonna obuzze bulabika ku social media ng'omukulu ono akyusa ebigambo. Ssaabasajja Kabaka yagenze Germany ng'ate nze namusookayo. Ssaabasajja Kabaka tumutadde ku nninga atubuulire aze n'atugamba ali Namibia yagenze kuwummulamu. Tukomekkereza tunukuza okunoonyereza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'ateekebwa mu ddwaliro ly'abalalu.
tukoze okunoonyereza nga baagala kuteekawo propaganda nti Ssaabasajja Kabaka yagwa eddalu. Social media ezeeko abantu awo bennyini abaakolanga propaganda ne blackmail ku Bwakabaka ne tubalwanyisa tubasaanyaawo bazzemu okwogera buto emboozi zitakwatagana. Bw'owulira embaata ya neti yonna ng'eyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti nno ye mukuba, noonya ejjinjo b'ejjambi omutemeko omutwe. Bw'owulira embaata ya neti yonna ku social media nga nti Ssaabasajja Kabaka nno ye mukuba, noonya ejjambi omutemeko omutwe. Ekintu kiri ekintu kimu. Ebigenda mu maaso mu Buganda tubimanyi, baagala kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti yagaana okukola bye baagala ng'amaze okutwala ettako lya Buganda. Embuga zonna ziri mu kutundibwa zisaanyizibwawo olw'ensonga nti Mayiga amaliridde okuba nti yasaanyawo buli kimu. Ekintu kino nzize nkibannyonnyola ebbanga ddene nti bano bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka takolagana na bintu bya kutulugunya bantu. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka badde ng'ajja n'akola emboozi eziyamba n'okutegeeza gavumenti ya wakati okunyigiriza n'okuwamba abantu si bimu ku bintu ebyamutwala mu nsiko okulwanira eddembe. Mayiga nga tavaayo okubyogera. Kino kyanyiza Museveni n'alagira Mayiga akole kyonna ekisoboka okuba nga bazigisa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ettaka. Mayiga ettaka lino lyatunda. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Tugenzo kizuula ng'eri abantu already abatandise okweteekateeka okuba nti bagenda kola kye tuyita sabotage mu Buganda. Eri abalangira beefuula nti balangira ba Buganda nga bakola emikolo babatikkidde. Eriyo abo aboogera Ssaabasajja Kabaka amafuukuule nga balowooza nti balangira kumbi zonna nsowole. Ebigambo bingi bitambula. Naye nze ng'omuntu manyi nti ffenna mu buntu tukola ensobi. Era sisobola kugamba nti wali atakola nsobi. Naye ku lwa Katonda n'Obuganda si kyekiseera kimwandibadde mutandika okulima empindi ku mabega ku Ssaabasajja Kabaka n'omuvaamu. Tattanga ku muntu, tawayirizanga ku muntu, takolanga kimu. Nina ekintu kye njagala mbasomeseemu ekintu kino olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ebbanga ly'endowooza ebbanga ly'obuto lyonna lyakulira mu ggwanga lya Bungereza. Bungereza abantu abasinga obungi babasomesa okwogera amazima ne bandi bali tebagwogera bagwogera. Ssaabasajja Kabaka si ye muntu abadde alimba oba akola ensobi nedda. Ebintu bisinga obungi byabadde agamba abantu bano bawanga nti mulekerawo obulyake n'obubbi nga bo bibanyigirizanga abantu. Kane bagamba tugenda kukola tutya. Ebintu bingi nnyo byetoolodde ku kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri luddawa. Ngenda kusaba buli muntu yenna asobola okufuna obuuma tusobole okufuna gwe tuyita international human rights lawyer nga abeesinga mu ggwanga lya Namibia asobole okuteekayo petition mu kooti e Namibia ng'akyalenjinga okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka eyo nga musibe kubanga yajja ono yatugaa nti yajja kuwummulamu ne baamusiba mu detention. Ssaabasajja Kabaka si mulwadde wa mutwe, no, mission yakumuttirayo. So fa abantu betwakasindika abadde batuuseko batuuse bategeeza nti abantu abali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka ate si ba Namibia bonna basirikale ba Museveni bambega abalina access okwagala okujjawo Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza ki? Kabaka yawaŋŋangusibwa, tali eri nti yagenda kujjanjabwa nedda. N'agenda okujjanjabwa abeerako ebbanga nti ebbanga bwe riti. Era we yatugaa nti Ssaabasajja Kabaka agenze kuwummula mu Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu bulamu bwe bagiyita Uganda. Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu nsi yonna bagiyita Uganda. Lwaki Uganda? Ekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka bagezezzaako mutiisatiisa n'agaana. Yakagoba Mayiga enfunda bbiri. Wabula Museveni ne Salim Museveni bamugamba nti gwoba oyagala okugoba Mayiga wano gwoba oddayo ogende buwaŋŋanguse gye twakujja. Ebigambo byayogera Museveni ne Janet. Naye nga njala kubuuza Museveni ne Janet ne Kabaka ani yaleeta munnaabo? Kabaka yaleeta abantu abo. Omuntu watuukira okugamba nti bw'oba owulira ng'oyagala kugoba Mayiga gwe at least ddayo mu buwaŋŋanguse, kitegeeza
nti bano abasajja bamalidde okutta kabaka. Mayiga kennyini yagamba omukesi omukulu mu Sseemwa James Birungi nti we agreed kabaka won't see 2025, that is next year. Era ne bagulunya tagenda kuddanga mulamu. Kati gwe Omuganda ali eyo nga Jjunju akuganda tatawe yamulabe nga tandamulabako n'abagereka atambulaga abantu muve ku bantu abogera ku social media nga ye kennyini obuvunaanyizibwa tasobola kugenda kufuna kifaananyi wali Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza olukwo olwo alumanyi bulungi nnyo buli kimu bakimanyi basirise. Naye mbalayirira buli ali mu lukole okutta Ssaabasajja Kabaka either obutwa bagenda buyisa mu ventilator, bagenda buyisa mu air ticket gy'okutte, bagenda buyisa mu mpale y'omunda gy'onooyambala, bagenda the moment kasita baga nti guweddemu mwe muddako period. Kubanga n'abali mu lukole okutta kitaawe bonna tekuli akyalya mmere okuggyako eyali mulimu yalulimu oyo mukyala Nabbosa Ssebuggwaawo yakyaliwo mpozi n'abala beekwese naye buli yali mu lukole okutta Muteesa basinga obungi bonna baafa babatta. Mayiga kyoliko tokimanyi era kyozanyisa tokimanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako weyagiviira. Tuli mukkabuka. Obuganda mwoyo. Obuganda ki? Mwoyo. Okozesa state machinery okutiisatiisa buli abanja Ssaabasajja Kabaka. Okozeseza ssente ku social media ne ku mainstream medias okubuzaabuza abantu. Naye buli kimu tujja kitegeera kimu ku kimu. Era tujja kitegeera. Ngenda kusaba omuntu yenna alina ssente olwatasse wonna lumanya. Twetaaga international human right defender lawyer ngaali mu ggwanga lya Namibia. Atukolera omulimu gw'okuteekayo ogw'okuteekayo petition. Twetaaga abantu abalina access ku international news broadcasts okuli empapula z'amawulire terefayina okuteekayo claim eyo. Evidence weeri nga Mayiga bamukusaba okubulira Ssaabasajja Kabaka gyali ng'ayogera vice versa. Ebifaananyi weebiri ebiraga Ssaabasajja Kabaka gye baamusibira. Buli kimu ekiri nga kiraga nti Ssaabasajja Kabaka takyalina wiru ye baamuwamba. Gwali mu America ng'olina access ku TV ne ku radio ne ku mpapula z'amawulire. Please muwandike articles. Abalina access ku TV zonna mu nsi yonna muwandike articles. Abalina access ku mpapula z'amawulire muwandike. Abakola demonstration, peaceful demonstration nga mulaga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe mukikole ewakane mu kibira tekina kye kikujjako. Mbagambye olwe custodian waffe bw'aba taliwo tolina kyolina. Ali Dubai, ali South Korea, ali North Korea, ali wonna wooli ono custodian waffe waavirawo Kabaka baweddemu. Kino nkikubuulira. Nze siri mulangira, siri mumbejja, siri ki. Naye kino nkikola okuba nti manye mission za Museveni mwe ze mutategeera. Nze mbagamba nga mwebuzaabuzanga bafuka banaaba. Nenga temujja zitegeera. Bana abasajja baserwajja okota tekuli awo ina bijja bya kitemu Uganda bajja buzi. Lwaki batusaanyizaawo ensi? Mugenda fuuke mmomboze mu Uganda mu budde obutono ennyo. Babagobe ku mataka. Babasende bigenda maaso. Babateeke mu constitution kabi bategenda bigenda maaso. Abaana Abaganda bali mu makomera. Teri anyigako wadde n'omu. Bano bambega ba Museveni bali mu Buganda batufubadde ku wali mu kugaba ssente kulya ssente. Naye Ssaabasajja Kabaka teri amwogerako. Ngenda kusaba mwenna bannabyabufuzi ng'oli ku ludda oluwabula gavumenti. Mutandika okukola kye mulina okukola. Politics aside Ssaabasajja Kabaka yeetaagisa okuba nga waali mu Buganda ne mu Uganda. Ngenda kugamba gwe buli muntu yenna ng'oli azze mu lumbe munnabyabufuzi n'ayogera kigambo nga tabanjiza Ssaabasajja Kabaka mutwale nga nenda bugisimufungize. Kabere kansala, kabere chairman Suwanu, kabere member parliament, kaberane nga tayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu ensonga zaffe si z'abannabyabufuzi. Radio ye Mengo ya Mayiga, TV ya Mayiga buli bakolako bonna bantu be. Mayiga takyalina kyaswala okujjawo Ssaabasajja Kabaka. Abantu bonna abadde bamanyi abantu Mengo abo mugaso bwamukubira esimu kati tuleke bajja tutta. Abalaga nti ezo video zikola ku social media nkyamu zijja tussa temutusindikira mutuleke nenga abantu abali waliwo omulongo bayita Nathan Nsubuga akwasaganya ensonga z'amasiro gwe musajja gwe
abantu bangi bakutuukiridde oyogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'ogamba nti ebikolebwa ku social media n'ebitambula byonna propaganda. Nathan Nsubuga gwakwasaganya amasiro ga Bassekabaka e Kasubi. Oyinza kuzika Ssaabasajja Kabaka golozo n'obeerawo. Abalangira n'abambejja b'essuddeyo gwa Nagga mulowooza mugenda kubeerawo. Kati kansooke nkibasuulireko mu kitegere bulungi nnyo. Nnyinimu waataba ebikere bitemba enju. Nnyinimu waataba ebikere bitemba enju bitya. Bw'abanga Museveni ayisiza bw'atyo Ssaabasajja Kabaka kati gw'ate omulangira atalina linnya atamanyikiddwa. Bw'abanga Museveni ayisiza bw'atyo Ssaabasajja Kabaka gw'omumbejja obumbejja ani akumanyi. Bw'abanga Museveni ayisiza bw'atyo Ssaabasajja Kabaka gw'omusajja akiika mu lukiiko lw'Emmengo ani akumanyi. Gw'Omuganda yenna n'atali Munnayuganda ng'olina ettaka mu Buganda ani akumanyi. Amaanyi gali mu bantu gye munaakoma okuteekawo amaanyi n'okusaba Ssaabasajja Kabaka muba mumuseevinze. Gwe gwe bagamba nti toyogera kitegeeza nti gwe bakutuulidde. Ensimbi zitambula era ziyita mu mikono n'okutiisibwatiisibwa. Meeting zitula meeting mu diaspora bagezaako nnyo okuziba ebintu bino abeeyita basajja ba Kabaka naye nga tugenze okuba basinga obungi bonna basajja ba NRM ate nga baakabana beeyita Baganda. Kati njera kigamba nnyinimu waataba ebikere bitemba enju bitya. Nti ekikere by'ebisolo ebizannyira mu mazzi n'okwenkuba. Omusana bwe gukaza nga biva mu mazzi bimusana bukala bisobola okujja ku lukalu. Bwe bisanga enju nga teriimu muntu yenna munnaffe biba byagala nnyo okwegoba mu nnyumba omwo naye bw'abanga waali tebisobola kujja. Kati singa enjege egwa mu Buganda teri muntu yenna agenda ku survivinga kubanga oyegoba atya mu Buganda mbuulirayo omuntu asobola okuva Ankole n'agenda n'agula ettaka mu Northern Uganda. Mbuulira omuntu asobola okuva mu West mu Bunyo n'agenda okugula ettaka mu Eastern. Naye mwenna muva mu East mu West mu South wane mujja ne mugula ettaka mu Buganda teri abagoba kubanga embeera y'Abaganda gye twagala. Gojja kulooza tuleekanda kuno naye bwe batumala okutta Ssaabasajja Kabaka kigenda kudda ku ggwe. Ettaka lwe bagenda dditwala. Ojja kuba tokyalina ky'osobola kwogera. Kati kankujjukiza n'ekirala tuleke tugende ku nsonga endala. Bassekabaka ne bajjajjaffe baalwana nga baagala okulaba nti mufuna emirembe mu nsi yammwe. Bamagulu meeru abafuzi b'amatwale bajja mu Uganda n'ebitundu birala by'ensi ne bawamba amataka ago ne bagafuula nti amataka ga gavumenti ye galinako obuvunaanyizibwa. Bajjajjaffe ne balwana, Bassekabaka ne balwana, Bamwanga, Bachwa ne balwana ne bamuteesa obutakkiriza ttaka lya Uganda difula nti lya gavumenti yonna nti eyinako obuvunaanyizibwa. Kino baakikola okusima omusingi eri bazzukulu baba baliddako nti osobola okufuna poloti yo ng'eri mu ndagaano nga yo bw'oya. Osobola okufuna ekyapa nga kikyo bw'oya ekitali mu nsi z'abali abazungu. Buli mu nsi z'abazungu buli muntu mupangisa n'owooguza ennyumba n'ogimala osigala oli mupangisa kubanga osasula ground rent. Toyina ownership. Buli muntu oba oyina liizi myaka 49 bwe giggwako either ennyumba yo gisenako na kijiiko oba ogisenako na kitiyo yennyini ettaka alyagala. Abo kibaalwa ne Kabaka kyabadde alwanira essaawa zino ensonga lwaki baali baagala kujjawo mu Mayiroland naye temusobola kutegeera era yakyagisibye. Bw'ona omuvaamu ogenda sigala luddawa. Gwe mu Northern ayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa. Omu Eastern ayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa. Oli ali mu Maserengeta ogenda sigala luddawa. Ng'ettaka lyonna Museveni alyeddiza alifudde liri nga bw'ali mu kikola ogenda kudda luddawa. Nkigamba gwe ali mu diaspora Mayiga gwaweereza ssente n'abagamba mukole enkuŋŋaana mukubire Abaganda mubagambe tebageza ne beetantala okubuuza Kabaka gy'ali. Lwaki bakugamba nti obuuza Kabaka gy'ali? Lwaki bakuziba omumwa? Sooka weebuuze lwaki baŋŋaana okwogera ku nsonga za Kabaka ng'ate ndi mukulembeze okiikirira ani nga Kabaka muwambe? Akatali kabba magumba oli osula mu mulyango nti oba oli emmere wankoko nga yo oli amagumba oteeka wansi teri agenda kukubuuza lwaki otogakweka. Twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka bisige tetwagala. Amataka tegagenda kutambula gajja sigalawo. Mumpulira bulungi nnyo.
abatwala amataka mugatwale kandi netwagala ekintu eki Ssaabasajja kabesigale tetwagala kumanya munnabyabufuzi yesudde gwa Nagamba Kajjambo bwe wenna omuganda yesudde gwa Nagamba Kajjambo omulangira n'omumbeeji yesudde gwa Nagamba Kajjambo gwagamba nti kabaka yakuwa obuyinza omulamulire ko nga usudde gwa Nagamba Kajjambo bajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna bakyalimu empeka emera mutuuze bazzukulu bammwe mbabulire ekyokukola ebyafa mubimanyi ebibadde mu Buganda bye bino kennyini Museveni yeetaba mu kuba olubiri lw'Emmengo olwa Ssekabaka Muteesa yalwetabamu information wali tugibagambye mwagala gibazanyire bannange the Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Babo, in fact, pause one. Njala mwetegereza akafaananyi ako simeba nasobola okapoozinga. Wetegereze nnyo wetulaga abasajja babiri abali bayimiridde awo. Wetegereze nnyo wetulaga mu seconds ntono nnyo. Mu seconds ntono nnyo. Babo. Kavuddewo. Sorry. Kizibu katayiminga. Bewe nyine. Bwe tubaga ebigambo bino muddeeyo nga mwesire gwa Nagamba. Kati ngenda kubasaba mwenna. Politics musooke muteeke ebbali. Tubanje Ssaabasajja Kabaka. Ngenda basaba buli mwana enda ku social media gwe ino omuntu ali ku ground politics tumusooke muteeke ebbali kubanga politics ajjudde enkwezenge. Banoonya kyakulya ne tumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. Tusooke tumuteeke ebbali tubanje Ssaabasajja Kabaka. Mbeegayiridde. Nga bwe twatandika ekintu kino kyofundike ne tubanje Ssaabasajja Kabaka. Ekitundu ekyo kiwedde katugenze mu general information. Mu general information ngenda kusaba akulira oludda oluvuganya omupya mukulu Joel Ssenyonyi buno obubaka bubwo. N'abantu b'okuwulembera nabo mu parliament abo aba national platform ngenda kusaba mukulu Joel Ssenyonyi. Emmere bwe beeyisemu amafuta gonna gaba gagibuganye nga tosobola ggirya ne obanga oli mweyalo otya. Mukulu Joel Ssenyonyi bwe tuba tulwanyisa bulyake bukumpanya naffe kusigala nga tuli bayonjo twandivudde mu kiyumba ky'embizzi kye bayita parliament. Eyo tekyali parliament, bagiyita Money Highest House. Money Highest abalabi ba sinema mulabye sinema nyingi nnyo ez'okubba bank n'ebitavu mu nsi yonna kye bayita highest. Money Highest House eyo tekyali parliament ejjudde mbabbi. Tosobola kubeera mu parliament ng'akulya parliament ajogera mu speaker mu ffere mubbi muli wanguzi.
eba tekyali parliament tosobola kubeera mu parliament ng'agiddirira amyuka speaker ne mubbi eba si parliament kitegeeza eno Money Highest House ekirala eyo dancing hall abasajja n'abakazi bakera kwepiikiza mu parliament kukwana programs bakola yesomole tibalina kye bayisa kye bakola ngenda kusaba Joel Ssenyu si mu bubi oba oteeseza oba toteeseza nothing you are going to change in that highest house in the dancing hall nothing you are going to change ngenda kusaba n'abantu bonna bwe mwasindikibwa muve mu parliament eyo at least mudde mu constituency zammwe munoonye ddo ebizibu abantu bya facinga mutandika okgenda okukebera buli kintu kyonna ekiri mu Kampala Wakiso Mukono mu district yonna ebitaakolwa kiri mugende munoonye amalwaliro agatali mu ddagala mubeere physical and practical muve mu highest house muve mu dancing hall Waki mugende ddo nga mbuza bana Uganda ebizibu basingana nti malwaliro tali mataka etemu madagala enguudo nfu batubba batutemula ebintu mayisera mu gikolera ki ku social media ku TV muve mu parliament on record babanga parliament abagikulira babbi kitegeeza nabwe mulibeera babbi nkiddamu bwe mbanga parliament yebutulwa mu speaker mubbi ne deputy mubbi mu participating mu kumpanya bw'okubba lwaki mbera mu kintu ekyo mugende lwaki mu constituency zammwe mubuuza abantu ababalonda bizibu ki ebireba facinga musobole bikwasaganya lwaki mbagamba ekigambo kino Joel Ssenyu emyaka gye simanyi nange ndi muntu navaayo ne ŋŋamba ti bannabyabufuzi abamu balina okufa Uganda ofuna emirembe nakyogera era nkiddamu nabagamba nti bannabyabufuzi abamu balina okufa Uganda ofuna emirembe and I'm still insisting on that point abantu abamu balina okufa banyabo ne basebo ekiri mu parliament mukiraba parliament etuuse ne kusiritandika okufuujinga empapula eziraga obufere obw'ekika ekyawaggulu eyo parliament ki tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassaloodi nkiddamu tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassaloodi gye bakolera diguli gye bakolera diploma gye bakolera buli kimu ne parliament beetu tusandika okufoojinga empapula ne records eyo tekyali parliament bamukola mu kyabwereere ebintu byonna wabibasigena biddamu ne bwe tuba tutuuse ku level nga parliament yesobola okukola documents ez'ekifere z'ekibbi is presenting mu public okulaba nti bayisaawo obubbi bwabwe eyo tekyali parliament Joel Ssenyu Muganda mbate mwekyalina kyemukolewo mugende mu constituency temwina kyemukolomu lwaki mugenda mu constituency nabagamba nti abantu abamu balina okufa Uganda okuterera banyabo ne basebwa saali mukyamu bw'obanga olwaleero buli muntu yenna yeeyita oludda oluvuganya avuddeyo awagira obubbi mu parliament nga tuzze tubaga nti abantu bano bonna bakolera Museveni osuubidde nti Museveni yandivuddeko ng'abantu abo bonna mubadde temubamanyi that is my question and I need the answer bonna mubamanyi kati bulungi nnyo tekuli kwebuuza twandibadde tujjako Museveni FDC mbalabe aba DP mbalabe aba Jema mbalaba naffe bamu abayita abannubu mbalabe twandibadde tujjako Museveni how and when it is impossible kubanga bonna babadde bakolera Museveni just time yebadde ebula bubuuza abantu bano okubeera exposed batya kansooke n'omukulu Muhammad Nsereko bino ebiga byayogedde leero Beneti bamuwa $1 trillion nakati eddwaliro teririiwo ninze bannaffe baleete ku censure motion efaananako bwetyo yendako Beneti
bamuwa twiliyoni emu nakati eddwaliro teririiwo. Ninze bannaffe baleete ku essential motion efaananako bw'eti eyo gye njagala okuwulira. Naye ekisembayo siri musiru oba muwumbatuutu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako mpuuga nsamba omutwe. Abalibaawo abaana baffe balijulira kye njogedde. Mukulu Muhammad Nsereko MP Kampala Central gye balekose bukansu bente oli bulungi. Tukimanyi nti gwomu kubakwata ensawo ya mukyala Anita Amongi, Mama Sologeti n'abatulege. Era tukimanyi nti enteekateeka zonna information gye mbadde mpa okusuula Kyagulanyi n'okulya mu Kyagulanyi olugwe obadde mu gurupu eyo tekyewuunyisa. Bw'oleeta ensonga ya penalty Yoseriti Bahabulwa lutabayisula mutabani wa Akale ekyensiira temuzizidde ensanga bisibe nti lwaki bamukolako petition. Mu parliament eyo tewalimu walimu. Watwala obudde gw'okuwandika petition okusensalinga penalty bomubuuza penalty sente zaffe waziteeka ludda wa. Joel Ssenyonyi yakakola enfunda bbiri zagezezzaako okugenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa Nsereko nga toliiko badde obeera ludda wasse mukama wange. Joel Ssenyonyi yakagenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa enfunda ensi nga Speaker Anita Amongi mukamaawo ne Museveni penalty Yoseri ne baganda Joel Ssenyonyi n'akakiiko genda okugendayo okulambula. Wali mu parliament obadde tobeerayo oba obadde weewunzise nga ekiwuugulu. Bannabyabufuzi mulina diversionary answers nga muli mu kamera ne mwerabira nti eno .com era we record each and everything. Penalty ye mukamawo Yoseriti Bahabulwa tabasira mutabani wa Akale nsente muzizidde ensanga bisibe. Mu parliament bayisiza akasirivu kamu n'essente zigwamu wali mu parliament wawandikako petition yonna ebuuza who is penalty era ssente yazitwala atya. Mu komite zibadde zigenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa obadde oli ludda obadde muloogi nga weepiica ng'oli Dubai onywa bbiya oli Bungereza okyayosanyusa bitundu byo byakyama. Tukimanyi mpuuga y'omu ku mikwano gyo era mbadde mu bba ssente mu parliament. Lekerawo okwesiruwaza ng'omusiru abikkula ku mawulu nga tamanya ani yagafumbye. Gwe nkumaliriza. Nabagamba nti omuntu asobola okusoma ne waliwo kye bayita common sense amagezi amazaale. Si buli omuntu agalina. Ndabye omusajja eyayitwa munnamateeka ng'ayogera ebigambo by'ekisiru. Ne neebuuza abaana baffe abaafiira mu kunoonya akalulu kano nga bali ku musajja ono kiki? Wulira omusajja omukulu looya bw'ayogedde. Because I know this is not the first time. This is not the first time. Speaker, you are senior lawyer. 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 By the way, let me tell you. Do you know between me and you? Do you know that we have had similar scenarios? Abatamanyi mukulu oyo ye mukulu Asumani Basalirwa, president wa Jema era nga ky'ekibiina kitunde wa Museveni. Omukulu ono lawyer eyayita omukenkufu alumbye Honorable Ssekikubo n'akakiiko kabadde kanoonye olabaga temujja kiyisaawo ti ani agenda okibayisizaawo kubanga mu video zembadde nganzi gyankola ono y'omuntu abadde akimanga ssente Anita Amongi ekiro n'emisana ng'agenda ozigaba mu ba opposition kati alwana era abagamba nti mugenda kiyisaawa ng'ate gwe musuubira okuba nti gwe mugenda okiyisaamu Anita Amongi ate nga yatukulira mu parliament kati kavudde kwanjula video mu kitundu ekyokubiri etandise.
ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 muwulire bulungi nnyo. Ba MP bonna aboga nti bali ku ludda oluvuganya oba be tuyita opposition 95% bonna bali mu ngalo z'omukyala Anita Amongi Nalongo Sologeti nga gwabanja sente ndono nnyo amubanja miliyoni 5. Nkiddamu ba MP bonna opposition ebitundu 95 ku buli 100 Nalongo Sologeti Mpogola Anita Amongi birangirangi n'abatulege bonna gwabanja sente ntono nnyo amubanja miliyoni 5 bonna bali mu ngalo ze. Ba MP abaludde oluvuganya ebitundu 95 ku buli 100 bonna omukyalo no yabasomba n'abateeka ewa mu 7 ng'akolagana n'Empuuga. Kiba kizibu nnyo Mpuuga okumusensalinga nga Nalongo Anita Amongi ye speaker kubanga basazeewo n'okufojalinga meeting oba okufojalinga olutula lwa parliament ne bayisa n'empapula ezayisa ssente za Mpuuga ng'ate omwogezi wa gavumenti ofuna Opolo yavanaga nti tekibangawo ssente beewola neewole era tekiyitangako mu parliament. Nejole sonyi ya kugamente bino byonna bafoojinze bifoojinge kati tosuubira nti kino bassekikubo kye bakola yes kirungi but it will not succeed. Anita Amongi olwategedde n'asindika bemba parliament abasinga obungi n'abasindika abamu bagenze Bulaaya abalala bali Tanzania bali mu kulya ssente basaye nga kino kiwedde. Tugenze mu maaso. Gwolaba yenna avaayo naye Masaga nga eggongolo essibe akawero nga MP gwe mumanyi nti ali ku ludda oluvuganya bonna bantu Anita Amongi bulungi nnyo era yabasasula omusaala. Mujjukira bana basomera ssente za Cooperative Union ensimbi ezo zonna Yoserezi yateekawo nga zigenda kuyamba bantu bannayuganda abali mu bitundu by'enjawulo. Sente zino eza Cooperative Union zagabibwa era ne ziriibwa abantu b'engendo bagamba era batannasayininga tulanda okuviire ku ntono tugenze mu maaso. Bwe bamala okulya omusimbi guno Yoseri abagamba either munkolera oba sente za Cooperative Union muzireeta oba mbateeka mu nkomyo. Ne gabamyuka agamyuka omutezi Ndigaba myuka agamyuka akasolo kubanga essente bazirya ate nga tebakyazirinawo nga baga nti agamyuka akasolo wepo gegamyuka n'omutezi olologewo abayina endowooza ensiwufu y'obwongo ku bigambo by'enjogera byesobola balambululira oli wadde kitwala nga bw'oyagala naye olugero luganda lugamba nti agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi gegaluwa. Nazzi kuno nga abayizi bwe tugenda okuyiga n'okutega emitego twateganga egy'emisu enkwale enkofu naye woba oteze omutego ogwo n'osanga nga gwakwasizzaako enkwale ebbanga lyemala bambi ng'eraja n'okuva ku mutego ogwo amaaso gaba gagimyuse naawe omutezi wojja okutegulula omutego ogwo kikutwalira obudde n'obuvumu okutegulula omutego okujjako enkwale yoba omusu ate era oyinza okulwayo ku budde obutuufu n'osanga ng'enkofu eyo oba enkwale omusu ng'ate ekisolo ekira kyagiridde naawe ne gakomyuka ng'ate omutego osanze mutegulula akasolo kagenzi baakaliddewo mukitegedde bulungi nnyo. Naye simanyi ebibige byenjogera mubitegeera. Balina okunywa ku mazzi. Ku ssente zino ezaabaweebwa kuliko omukulu Sseggona akali amaggwa Lubega olwo yakunnumba n'obuwumbi 5.5 5.5 billion Ugandan shillings. Nandala Mafaabi ono yakunnumba n'obuwumbi obusukka mu 10 ku Bugisu Cooperative Union
Mpuuga de Masasi de Mapuuga bawa Joyce baagala emmanga. Ye yakunumba n'obumbi 9 yali emirundi 2. Yali akuza Mengo Cooperative Union n'ali nakuze Masaka n'akunumba n'obumbi 9. Muwanga Kivumbi yali akuza Mengo n'ali akuze ne kuze Gomba ono etubala nti ne yakumuka oba yakuula n'obumbi 5. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ono yakunumba n'obumbi obwera 7 ku sente za Cooperative Union kumbe Cooperative Union naye temusobola zimanya nako buli kuba ne mawulire baagaano ziteekamu ndoza mu kitegeera bulungi nnyo yensonga lwaki Sadoli bwe yajja Emmengo ne bevumba akasifuwo era ebigawo Sadoli bye mama Sadoli bye yayogera mwabiwulira we shall support Uganda as we've been doing before. Because we are here to support with the NRM, we support Buganda kubanga babanyi ebintu bibagenda okukola oyo naye naazirya Asumani Baswalo yabadde akwata ensawo ya Anita Amongi omwami oli omusogo gwe bayita era naye oyo kantuntu iwo kantuntu ate ye ex-bookment oba mu kitegedde ekigambo ekyo Kantuntu yawujja ku kiwojjolo kya Anita Amongi. Kati Kantuntu ate naye simubbi mulwadde. Kati naye y'omu ku bo. Tugenze ko Muhammad Nsereko ono ne mumanyi bulungi nnyo ebintu bye. Ate Ssemujju Nganda ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Ono abadde azannyira Museveni Anita Amongi omuzannyo omunene mu parliament. Kyovola buli kaseera abadde ayogera ku kigambo Museveni State House sente setana kigambo kyayogera. Batutte ettaka mu Kira ne balitwalidde mu nsawo. Bamenya amayumba mu Kira ne Nampole bamenyawo. Omuli ya Dubai, omuli ya Kenya, omuli ya Germany, omuli ya Luddawa ng'agenze kulya sente. Kati ono olwalero yeyambudde ndisobola kulya mu mpuga lukwe kubanga balina order from above in the middle above there wali Anita Amongi ono ekirala ayina balerative babiri okuli sister we ne brother we Anita Amongi yabawe emirimu mu parliament ono Ssemujju Nganda omuduleva avuga bakungu omulala akola mu office mu parliament ye Ssemujju Nganda kati bana abantu bemuyita tebadde mu opposition ebbanga ddene tebasobola kugamba nti bagenda kukyusa government. Bayina okulwana kyagala okuba kuba mu kubasasi bajjadde mu kuba. Babasula mu kubasasi bajjadde mu kuba. Wano wenkuddezayo kubuuza. Amaanyi ge twateekamu abaana be batta be bakyawamba njagala ombulire okumanya gemmenye kuliko yali amentioninze ekintu kyonna free political prisoners oba yali avudde na condemning the worst actions and behaviors Museveni has done against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukyagenda mu maaso. Tugenda mu maaso mpola mpola. Muwoza musajja aganye okwogera ku nsonga za Kabaka. Omugaati gumulira emanye enkima webeerya. Emanye oteekende emmere n'ezimba naye wano gesigala egaaya kati enkima ziri mu parliament ziri mu kulya tosobola gibulya mbu simanyi Free Ssaabasajja Kabaka simanyi free political prison amatama gazimbibwe gati bewe tuli mu kitegedde bulungi nnyo tasobola ga Free Ssaabasajja Kabaka kubanga balina script. Mujjukire nga twakava mu kalulu Mpuuga Sseggona Abedi Bwanika Wasanya Kalole Gamulengejja bafuba okulanga bafuna ba MOP bonna aba national platform antiri babafuna bonna yabakwane babateeka wansi ne abakakkanya ne abalagira bagende banoonye buli structure n'opu yonna okuva wansi ku grassroots mpaka waggulu bagikakkanye era ne bakikola bulungi nnyo nga nekyatontabaala nga siri kutabaala nga mukitadde yensonga lwaki tekuli munnabyabufuzi ayogera Free Ssaabasajja Kabaka free political prisoners bakansala bagendanga ewa Museveni abagendanga ekyankwanzi bonna
ndoza mutegedde saasira Kyagulanyi saasira buli kimu kyakola ng'alina abasajja abo. All right. Olunaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2024 tosuubira nti wagenda kubeera sensa motion yona mu parliament bajje empuuga mu parliament oba nabali aba NRM. It will not happen. Although it's good, but it will not happen. Nchiddamu tosuubirayo nti egenda kubeera sensa motion egenda okusensalinga mpuuga mu parliament nga Anita Amongi akyaliwo. It won't happen. Mugezeeko ne tekijja kusoboka. It's a time wastage. Ewo nvuddewo. Kati Kansulira de Mapuuga atuuse ne Mr. President atuuse. Mumpuliriza bulungi nnyo wano wetulaga. Wetwogerera essaawa zino Mpuuga de Mapuuga bamugambye atambule ku buli radio yonna ne TV free of charge ayogere buli kyayagala mu luzungu oluyitirivu ennyo. Era yatandise okikola asookere ku NBS ageze kulira ekyemezi agenda kwogera buli luzungu lwonna nga lwogerera mu galubindi. Kiki kino ekiri wano olwaleero kiri bwe kiti. Wetwogerera e Masaka bali mu kuwa ddo omutwalo gumu nga balindirira okugenda ku lunaku lwe nga 21 okubaayo nti bebaza obulamu bwe naye nga ate it's going to be a political rally. Si Thanksgiving as you think. No, it's a political rally. Bagaba sente lujje ku lujje mutwalo kubeerayo ne polejiri je jabba yambako kusomba abantu nokola kye baagala to beat the mass which appeared on Robert Kyagulanyi Center on Robert Santamuzi consultation meeting which took place last week. Bagenda chikola okuba nti bagenda kujjawo kino. So don't be surprised nga basombye n'okusomberamu n'ebiyenyi babireeta ku lunaku. Sente ziri mu kutambula. Kati kiriwo ekira kye mutamanyi. Ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye ekya PPF eddagala ly'enziku. Nina ekiŋŋamba nti ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye eky'eddagala ly'enziku ekya PPF n'akifuula kintu kya bulijjo. Nina ekiŋŋamba nti ekibiina ekyo ayinza obutakyanjula kubanga ajja kuba confirming information ebadde efuluma ku social media kikyamukaluubiridde mba kyatuula bamanyi tugenda kikola tutya. Naye kino kyekiri mu nkuubo. Wuliriza bulungi nnyo. Yosseriti Bahabura ntabaisula mutabani wa Karensi President ensanga bisibe yino roadmap yene plan ya 2026 naye akuba roadmap ngenda balaga bwafaana currently ono yettiba Haburwa original atali edited atali pimped nga tebamupimpinze. Ono yettiba Haburwa original nga tebamukubye empiso tebamukutaddeeko fira tebamutaddeeko makeup. Ono yettiba original. Wali yadda asinkanye oyo kadi yadda asinkanye Muhoozi ne mutabani we kati ono yettiba original ngenda muzumi nga mugenda kutya wano nga tebannamukuba mu mpiso. Oyo yettiba original nga si mupimpinge. Nyongere nzuminge
nyongere nzuminge mayinzo nevizu oyetiba original nga si mupimpinge nga tebamukubye empiso zigeza face tebamukubye makeup ono leba mulebye original oyetiba original kanzuminge ko wano mungalo muzirabe oyetiba original mayinze wano solo bizuminga nembira bulungi oyetiba original nga temutaddeko makeup simanyi kibiki oyo ye original muzeyitiba original kamuzuminge mulasti yoyo kamuzeyo mulengere muzeyo wali wenyini neyo musobola mulabirawo oyo muzeyitiba original nzire mubazumingire kuba naye kwali kuno naye yenyini yetidde kati naye nga yeraba yetiba original nga si mupimpinge si mukube mu mpiso si musige makeup ngoli gumalabe na ono yetiba original yoyo yoyo kati olumu ngayo mwamulabye ennamugongo oluba bamaze okubaako bempiso muno mu face bamuwadde ebikerenda bamuwadde buli kimu n'afunamu olungubanguba kati kiringa abasajja balujgonja bw'abalya ku mulondo banaamira vayagula n'asooka yeepika naye okumala okugenda okumega ekigo gwabadde akimegga naye ng'ali eri yayozango yeyawoza nfanfa pakati yembeera tibaha gyalimu kati yoyo original tibahabulwa mutegedde bulungi nnyo gwe buuza omuntu asiŋŋana tiba nga tagenda ku mikolo nga musaze mu State House agabugambye ensolo ku kizigo kweri naye si kyekikulu ekikulu kyekiruwa kansubire nti president atuuse bati Kyagulanyi Ssentamu Yoseri tibahabulwa oyo gwe mulabye muzeyizedde ensanga bisibe nanyini kabuyonja atambula akimanyi bulungi nnyo nti wamukowadde era abawunyira ziizi nti era singa si kuba nti yeekolera amajaga ge singa mwamutta dda akimanyi bulungi nnyo agezezzaako okuba wa ssente na buli kimu naye era mugambye naye akimanyire mu gavumenti mulimu batamwagala ayina bbala epinga mpaka kuwulira bubi kati pulogulaamu ye eri etya yiino Muzeyitiba akimanyi nti alina obuwagizi n'obwokubba mweri wansi mu western side of the country pozi ne mu northern ekitono ennyo kati mu system ye eya divide and rule gyagenda okukozesa agenda kikola bw'ati Yoseri apulaninga nti akimanyi eastern part of the country tasobola funa wadde kalongere to commission terangiridde bantu balala agenda funa yokuba prominent politicians bagenda okuwa ssente okwesimba weeyo okendeeza ku maanyi ga Kyagulanyi n'obululu obunaava mu eastern side bw'aveeyo ajje wano mu Buganda agenda teekawo Mpuuga de Mapuuga oba agenda teekawo Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga but likely most likely Mpuuga de Mapuuga nti olw'okuba Mpuuga de Mapuuga bamu expose nti wa NRM kati kamugiro ddala mu ssenta gye yeesimbe bakendeeza obulwalu Kyagulanyi Ssentamu ekigendera kyekiriwa asigale ne gyayita solid vote in western part of the country neyo mu northern Uganda mwenga mugabanye east ne central
oba mayenzo bemba nsomesa abantu njala batege nsomesa nnyo ekintu munne kikuyingira mu ngala bino okiwulira bulungi nnyo kakiddemu bulungi ogusembayo mu system gye tugenda mu tiba yo gyalowooza nti ayinza otuuka akimanyi nti mu Buganda ne mu eastern side of the country talinayo wadde obuwagizi ne mu north ayinayo butini yensonga lwaki yateekayo chief justice avangulu naddira Anita Amongi ne banne bonna bana bambawu n'abawa bamukolera ebintu byagala eyo byonna kati eri gyayita mu west yakimanyi shuwaddiiro waliyo obuwanguzi bwe kati akimanyi nti Kyagulanyi bwajja nga tamutadde mu bantu bagenda kendeeza ku bululu bwe neno mu Maserengeta akyasobola omuggyako obululu n'amutwalaganya kati mu system ya divide and nga babadde gyakola ng'asimbawo abantu babenjawulo n'attemu ne Katumba oye n'aleeteramu baani bonna kati agenda kufuna kuba prominent politicians mu eastern side of the country abaleete beesimbe okuba president oyo mu eastern bwajjako 15% abaakumogolde kati mu central most likely aleeta Mpuuga de Mapuuga oba Wasanya Karo Charles Peter Mayiga mbubaalekene muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bakendeeze lwakiri noba wakufuna 50 oba 60 bajiga bane wasigaze 30 eriwa mujjako 15 kati yoseri agatte obo mu north nene wansi abenga afuna solid vote abenga ayitawo so kati yege embala ya tiba gyalina banyabo ne basebo Mpuuga ne Mapuuga already bamusigning the billions 10 ez'okutandika okukola omulimu gw'okukuuta akadingidi ajje yeesimbewo yensonga lwaki mwawuliranga slogan tuzimbye omukulembeze lwaki musoma abakulembeze mutta abakulembeze temwamanya koodi eyo kodi mutuzimbye abakulembeze lwaki mutta abakulembeze ye yali kodi kubanga eri enkuusiri yali yaggwako enkuusiri ya Abedi Kapale Bwanika yali yaggwako kati nga bazimbye ono Mpuuga de Mapuuga bawa Joyce bagabe manga nga go bazimbye nga mmwe temukimanyi kati ekintu kyemukubye ne kyemukuba kintu kinene nnyo enkuusiri yali yaggwako enkuusiri ya Abedi Bwanika Kapale abalira zini Abedi Bwanika zinike empale yeri ludda kanji balageko nze mbira n'ebintu byangu wano mu galale wano eri wayye wano nagitaddemu wano kweri eri mukasimu kali saagitaddemu enkoze bubi nnyo saagitaddemu wano naye tuveeyo etuveeyo so eyo plan omanyize byange mbyogera kati ng'omusiza agulesiya nemalira bituuka buli omu neyemagaza nga akabakasibe ku ggaali so yeyo system nga bwegenda okutambula kati ndowoozaawo tuvuddewo bulungi katugende ku nsonga endala ensonga endala yiino gwe munnayuganda yenna ali e Uganda essaawa zino waliwo kyotamanyi kyenjagala owulire mumpulirize bulungi nnyo one mwewala ogenda ku mikolo okulya emmere ey'obwereere abazadde abazza abaana ku masomero oba n'abaana nga bava ku masomero mwewala abantu bamusanga mu bimakubo mu paaka ne babawa ebintu eby'abaana amakalaamu chocolate biskuiti eddagala ly'amannyo n'obusenya eby'obwerere mu byewale mwewala amadagala gatambula ku byalo ge babawa ag'obwerere mwewale wetwogerera essaawa zino
eddwaliro ly'e Mulago lyafuuka kifulukwa. Teri ddagala wadde empeke ya Panado. Abasawo buli omu mutwakaavu vanga ku musawo agenda okujjanja omulwadde naye ng'omusawo mutwakaavu munyiikaavu. Tebabasasula ssente, bizinensi ziyita mu nkuubo eri yafuukanga wozooni. Toyireti zaafa, atalina bucket tosobola kunaaba, eddwaliro olunya liringa toyireti, n'omukulu w'eddwaliro tekyali amumanyi naye ng'eddwaliro we liri awo. Ekintu ekikola kyokka mu ddwaliro e Mulago bakiyita First Pharmacy ya Ginet etunda eddagala lya gavumenti eritunda awo. Era bantegeeza mbategeeze nti otuuka e Mulago n'otwala eddwaliro ng'oligye mu pharmacy endala bajja ddikuwa ng'okujja ng'oliguze mu First Pharmacy ya Ginet kyekiri e Mulago. Abantu baffe e Mulago gw'owasuze naye ng'owulira ayogera bulungi lwaga nti oyayiseewo tomanyi kimusse. Bode Organ Harvest zigenda maaso e Mulago bakutwala wafunye accident enkeera ku munana bakubika nga wafudde kyekiri e Mulago. Bakuba abantu eddagala effu kyekiri e Mulago. Bakomya abakazi abagande ababakomya nga tebategedde kyekiri e Mulago. Ne muganya okuwulira tubaga ebintu bino silent genocide egenda maaso mu Buganda ng'eyita mu malwaliro n'ebintu bibakola ebya donation muganya okutegera muganya okuzuukuka. Naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde ewaka. No problem, no worries, mugende mu maaso mujja kiwulira awo tuvuddewo. Kati katugende ku bigambo ebibadde mu community. 1. Ndabyeko oba kansooke mbalabule mwenna ba socialites abali mu Uganda abagoberera politics ne daily life eyaffe ya bulijjo. Mwegendereze nnyo buli muntu yenna ajja ku platform gye bayita Kasuku Live. Nabagamba mujja kulwawo okutegera omuvubuka oyo yaani. Ne mujja kite buli muntu ajja ku platform ye muka platform kaabwe ke batulawo abantu nga basatu bana. Bonna baliwo okuteeka Kyagulanyi wansi. Bamwogerako negatively. Bonna nga bwe kali kamu. Era ne gwe baleesenga mupya ku pano. Mission ye eba yakudisinga nakuteeka Robert Kyagulanyi center. The moment nalaba Segawa nga agenze ku platform eyo namanya the outcomes Segawa wayolekedde. Era nze sabadde surprised okuba nti Segawa yayogedde ebigabo byayogedde. N'abalaba jabako nkibagambidde bamujja tegera avubuka bano ani gwe bakolera babeerawo batya ensi bazifuna batya. Muganya okutegeera. Kati omwami ono saagala mwogerako nnyo olw'ensonga nakoze okunoonyereza kwe ng'era naye tawera bulungi ku mannya ge geyita Segawa. Naye ebigabo byayogedde bibye ng'omuntu okusinziira ku ekyo ekyamuvuddemu ne buno bwe bubaka bwange mukulu Segawa. Sandyagadde kwogerako nyingira kugamba osibuka Mubende ku kyalo kye bayita Kattabalanga. Era kitaawo ye mugenzi Damiano Sekiziyivu. Ye kitaawo Mubende gy'osibuka. Naye bw'ennyingidde into history kitaawo yabeerawo atya yatuuka atya. Sibadde surprised nnyo ku ngeri gye weeyisizaamu. Era beebo ya beebo sibadde surprised nnyo
One kitaawo y'omu ku ba beneficiaries during the regime change mu Amini's regime. Abantu bafuna amaduuka n'ensimbi nga government ekyuka. Kitaawo oyina brother wo katinga mu father. Brother wo ono gobayita Tamale nga kati mu father gobakozaala naye engeri yengere mu father nina gitegedde ne sijja genda mu into details nengenda kugamba ekigambo kimu sigenda kulumba just njagadde kuwa preamble bakuwa history ti namazidde okukolako research nentegera one you are not fully Muganda wadde weyita Segawa according to the history yeah you are not fully Muganda kubanga ne Muganda ufuna obusothodoti bwali bumulemye olw'ensonga nti okufuka father kitaawo ate kubanga musajja mufumbo ngera ino omukazi omu naye ate kyagenda okuzuulwanga kitaawo mukulu Damiano Sekizivu yayina abakazi abasukka mu ne kireetera Muganda woono father Tamale okufuna obwa father nero okuba nti kitaawo Damiano Sekizivu yali yakola ne Bishop Zuwa yamulemerako nnyo era Bishop Zuwa bwe yafuuka kiyafuuka then kitaawo n'alemerako nnyo ku Bishop Zuwa Muganda wono Tambale n'alyoka afuna ku father nenga bufuna mu mateeka takkirizibwa olw'ensonga taatawo yali alina abakazi basukka babiri ng'eddiini tekikkiriza eyo saagadde nnyo gendayo into details just nkugambye nti bwe nkoze okunoonyereza naawe sigwe Muganda ennyo atuukiridde sinze nkuwa Buganda naye ate ekikola kiwakoze okwefuula kyetubagambanga buli muntu yenna yeefuula munoonyerezeeko emba obuvono obuddo jjagenda okutuuka okunoonya obulungi nga waakabano gwe singa Baganda baali beefuula bati singa obwakabaka bwali bukyaliko okutuuka olwaliro ogenda okunoonyeza buli muntu akyukakyuka ng'era alimu akabano yes ffenna tetumanyi gye twava oba twava mu West Africa oba twava mu North Africa oba twava okusetolinga mu Africa ne mu Uganda oba ne mu Buganda but please ebintu omu tusooke tubireke wansi previously wali ogera ensonga ezitegerekeka which is okay now from nowhere the moment wagenda ku platform ya Kasoko I knew the outcomes obigenda okujja era nze sabadde surprised nnyo ngenda kugamba ekigambo kimu sente ze bakuwadde tezigenda kufuula mugagga wabula ate zigenda kutoolako ku ekyo ekyobadde olina ekitono ligaseyo respect yo wajira obuzinze nkidda mu ssente ze bakuwadde to go against Kyagulanyi Ssentamu zigenda kuleetera okufiirwa legaseyo ne respect mu public ebyokugamba nti oba olimu akasajja ku lwa Kyagulanyi ekyo kya butonde naye sijja kireetanga ensonga enkulu omwaka oguwedde nalabako muganda wange Mutumba nga akutwalira nenzija nenkutaasa nenkuwolereza nenga Mutumba badde kimuganda musajja no wakitumuleka naye buli mwabeera n'emmando ye mulaga nti omuntu si mutuufu kitegeeza Mutumba yali mutuufu mwena abajjukira Mutumba ekepengepenge yatwalirako omwami ono omwaka oguwedde nenzija nemugamba musajja muleke naye buli muntu alina vision kitegeeza Mutumba yali yalaba okunsookayo mu maaso kati kino ekizze ddoozi ate kibadde surprise gyali kitegeeza nti ye yalaba okusooka nze najja ne muwolereza naye oli yansooka yalina vision eraba omusajja nti si mutuufu n'amuyingira kati bwe kibaddewo kino nze sibadde nze kyenkoze kunoonyereza buvubo na buddo ne mbutegeera nti ali 50-50 bano abataka bagamba ayiraayire bw'atyo okitegeera so naye nze ngenda kugamba ekigambo kimu nti eyakuwadde ssente olumbe Kyagulanyi yakuttidde respect yo ne legacy yo era ndowooza kati ne bw'otegeka omuzannyo nga gulimu ggwe ne mukazi wo gwe simanyi official yaani oba government official yono oyinza okutadda mufuna dda abalema 10 okujja emizannyo eyo naye twongera okujjukiza Uganda nene okusinga ffe kuba twogerera abo abanaddawo n'okugikyusa si yaffe abagirimu essaawa zino ffe tulwanira abagenda okuddamu bw'oba weetabye mu kulwanisa okuggyawo obukyamu obugenda mu maaso mu Uganda
n'abaana bo b'ozadde ne b'osuubira okuzaala ogenda baleka mu kiwonko ekiwanvu ennyo kyotajja kumanya naye ate njala kugamba you reserve all rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna kyobadde olowooza nti kituufu as long as tolumbye muntu ate alina essuubi ly'abantu nkiddamu John Segawa you reserve rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna ky'oba olaba nti kibadde kituufu gy'olina ekifuuka ekikyamu naye ate tolina rights zivumirira kintu ekyo gwe kyotaliimu oba abantu abala kyebakkiririzaamu kubanga ogamba oli artist oba oli muyimbi oli muzanyi wa katemba wandibadde okola comments zo nga zigenda ku ki ku art kati Kyagulanyi ali mbyobufuzi notamu commentingako negatively kubanga yakkiriza kati mu kukyusa ggwanga kati bw'obanga okola comments zo zikole on behalf of the sector where you belong to bw'oba oyagala kujja mu section ya politics you need to explain and to inform Ugandans that for me I no longer support opposition, I support movement. Then we shall be okay with you. But pretending that nti oli mu opposition boli n'amanga abanyigirizibwa nga ate oyogera ate ebizza wansi abanyigirizibwa tubate tukutegeera taata. So ngenda kusaba taata n'obuwombeefu anti yes waga Kyagulanyi tokyamwetaaga byakola tebigattako good enough. Gwenga bwali okoze eki ekigatta ku ggwanga lyo mu kugikyusa oba mu kuggyako bwannakyemalira nga bwali okoze eki muyina ekintu kye mwerabidde kankikunnyonnyola kiri ekintu kimu Abaganda bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina lwaki bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina kyangu nnyo okuba nti mmwe abali mu Kampala abayita ba celebrities who used to be nkiddamu kyangu nnyo mmwe abali bayita ba celebrities such people used to call themselves celebrities right now temukyalina space we mulagira bwa serebu bwammwe kubanga ffe tuli mu byakukyusa nsi okugenda against n'abo kati abafunye ffeemu olw'okukyusa eggwanga one bw'otunudde omuntu nga muto myaka ng'akusinga okutegeera n'ebyomugagga nga gwe byakulema nga teweebuza bifuna atya automatically ogenda musalako omugambo. 2 omuntu yenna okuloga tekuva wala kasitoba nga teweefumiitiriza okuloga tekuva wala ebiseera ebisinga abantu tebaloga nti baagala no kibamu ekiri mulingo ga nti otansinga ne kansooke mbajjukize mwenna buli muntu ayina enteekateeka ye n'endowooza n'enkola y'ebintu mu bulamu bwe gobanga osobola okulya mu KFC nga nze sobola okulya ekikomando kyange nga nina kyempulaninga mu maaso awo kitegeeza ngenda kusooka okukola byenjagala ate oluvannyuma ngende ndya mu KFC nga gwe wagivaako nga nezirya KFC zaggwawo dda kati bw'onoosanga nga ndya mu kifo gwe kiwali olyamu nga maze okwetereeza kijja kutawaanya nnyo obwongo oba munfunye ekitawaanya beeyita ba celebrities mu Uganda abaaliko ba celeb mu Uganda essaawa zino kiri ekintu kimu 1 eri abantu abeetegekera nga bamanyi kiki baagala eri abateetegekera ne bakola buli kimu kye beetaaga mu bulamu abeetegekera ne batuuka okuba nti kati bayiseewo nga bano abateetegekera ate balaba bubi bali abeetegekera kyembadde nkunnyonnyola kati bagenda okulogera omusajja gumulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mwamusooka okubeera mu mbeera y'okuba nti muli bamanyifu buli kimu kirina naye ate Katonda bwamufuseeko amafuta n'omukono gwe n'agumuteekako kati ate mmwe kibafuukidde kizibu nnyo ngenda kusaba ekigambo kimu
tetwandiyagadde kwogerako mu bubi ba mu bulungi wabula twandiyagadde twawule oli ku ludda olunyigirizibwa oba oli ku ludda olw'abanyigirizibwa. Ngenda kusaba wazze ku mutimbagano wonna wonoobanga ozzeeko leka kwebuzaabuza yogera kimu nti kati nze sikyali ku ludda lw'abanyigiriza ndi ku ludda lw'abanyigiriza tetugenda kuddamu kwogerako tugenda kukulaba ng'abantu abalaba bano tubadde tubalaba kubanga emize gy'abakkufu bamala okulya ne bakkuta ekiddako kuba kunyampulukuka nga tebafuddeeyo we banyampidde watufu okunyampira nkiddamu emize gy'abakkufu bwe bakkuta banyampulukukira bwe basanze banyampulukidde ne tebasooka kwebuuza bemaze benyampulukira mu bantu bategeera oba kina abasanyuka benkuleba emize gino. Kati ngenda kuga ekigambo kimu saidi ffe tuli ku saidi enyigirizibwa gye tuliko awakanya kyonna ekyaffe ekyabanyigirizibwa tetukkiriziganya naawe tetwagala tulwanagane n'abantu betuba tuwa ekitiibwa nga tumanyi tebategeera. Bwebaka bwenjagala okukuwa naye wamwe mubere natuuse buli kimu nkitegedde sijja kugaba bigambo bingi ebigambo byange biwulidde bulungi nnyo era obitegedde bulungi nnyo so nno awo mutegedde obulungi nnyo. Kanfundikire na kino bigenda kubeera biri bengera okufundikira nabyo ekisookera ddala very soon mugenda kulaba ekibinja ky'abavubuka 25 abagenda okugamba nti bavudde mu Nuupu begasse ku NRM era banga bagenda pininga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku misango gy'okuyeekera n'okubagamba okukola ebikolwa eby'obutemu. Abavubuka bano abamu baawambibwa balabadde makomera bakuumibwa Kasenyi ku SFC camp era balabirirwa bulungi nnyo basomesebwa bulungi nnyo bagenda okukola ebintu bino bali Kasenyi ku training wheel ya SFC. Muhoozi Kanyirugaba yali mu kyaji yaabwe era bakolagana bulungi nnyo ne mukulu ow'ekisaati Balamu Barugahale. So very soon omula group y'abantu gama 25 nga bambadde ovuluza Nuupu abamu nga baali basibe nga bavudde bagamba nti bo beeganye Kyagulanyi era bagenda mulumiriza mu mateeka teweewuunya. Abavubuka bano bali 25 mu namba bali Kasenyi ku Kasenyi military training wing gye bali mu kukola baliisa bulungi banywa bali mu kubasomesa biki bagenda okukola byonna. Naye kansooka ensimbi wakati awo mukulu Yoseri Tebahabulwa neewuunya nnyo ensi gye tulimu olwaleero ng'okyasobola okuvaayo n'otukwata omuntu ategeera n'omukyusa obwo nga gy'oyogera ekintu ekikyamu ng'olowooza tukyali mu nkola eri enkadde ti ensi egenda kukkiriza buli kimu ky'oyogera. So nno mu bavubuka mmwe manyi vidiyo zino bagenda zibalaga era bagenda babuuza ani yatadde information eri okutuuka ku lumbuye n'ekibagambye. Don't be surprised very soon. There is a group of 25 youth, some of them that have been kept in military camps and safe houses. They will come out to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu that have been working him upon overthrowing Museveni's government. So very soon they are going to come out and they are going to be paraded before Museveni. So very soon muyinza okirabako njagadde okibategeeza kibiro nga mukimanyi nga nfundikira gwe wenna ng'oli munnayuganda oba toli munnayuganda naye ng'owangalidde mu Uganda nga wasaavingako mu ggye lya Special Forces Unity ya SFC nga wadduka ntegeezeddwako nti sofa SFC ye wing etandise okubeeramu badifektiiza abangi oba badduka mu SFC bangi on a daily basis abaana badifecting okuva mu SFC. Ntegeddeko nti nga mu mwezi oguwedde na guno bakadefecting abaana nga 45 badduse. The same SFC nga bakozesa CMY under Muhoozi's watch batandise okukubira abo bonna abaaliko aba SFC amasimu nti bakombe ba deploying bawe emirimu okwetoola eggwanga n'ebweru w'eggwanga. My friend yenna gy'oli kasita bakubira essimu nti bakubidde demo ku deployment bakuwa omulimu
oleke ekiramo kiwandiise nga oba obulire bagenda okuziika kuba oyinza obutaddamu okulaba ku njuba bweyaka oba okulira ku mpewo eyo ensi eneeneekerevu oba ennyooga obulungi mu Uganda bagenda batta omu ku omu. So ndi wano bategeeza bw'omanyi nti wa defecting okuva mu SFC n'odduka oba n'obivamu ng'obikooye batandise obbakubira amasimu omu ku omu nti muddeyo babadde babadeploying waliwo emirimu egiri agenti nga gisasula ssente nnyingi. Muganda wange oba oli mulenzi oba oli muwala nze nabaga information njiwa omuntu yenna oba onjagala oba tonjagala nkuwa information ebiddako gw'omanyi. Mwebereremu bwe bakubira essimu gijjeeko kyusa n'ennamba ogenda okola ebirala nga wabikolako mu SFC ng'essaawa zino wadduka oba oli mu Uganda oba weekwesi naye banga bakulaba kasita bakubira essimu nti oddeyo bakwadde omulimu ssente weeziri guli agenti bagenda kusaanyaawo kyenjagadde ogenda okugamba weebereremu. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Ndowooza vidiyo ewedde tusisinkane ku Lwokutaano ssaawa zijja kubeera 2 mu open roof discussion tugenda kuba tubaja Ssaabasajja Kabaka era bagenda okukola demonstration countrywide o worldwide mutandika ozikola abawandiika amawulire empapula z'amawulire ku website ku mitimbagano gyonna ku Twitter ku Facebook wonna n'abakola live Facebook live ku TikTok. Please tusoke teke politics aside tusoke tubaje Ssaabasajja Kabaka ekyo mbasaba mukole buli kimu ekyetaagisa. Information gyembadde olwebadde crucial munansonyiwa ennaku ze mbadde nga mpumuddemu nange ndi muntu ate mbadde nkuza amazaalibwa gange mbeerawo nga n'ebintu bingi nnyo ebinsoomooza naye mbimaliriza n'ebikwasaganya mpola ng'omuntu. Bannange Mukama bankuumire vidiyo wedde tusinkane ku Lwokutaano saa zijja kubeera 2. Mukama bankuumire musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka tebakutiisatiisa. Mukama bankuumire vidiyo wedde buli omwadde bulungi mirembe gyazimba gyapangisa oba mu nnyumba ye oba gy'oli ku kyeyo wa Mukamaawo tujja kusikana ku Lwokutaano ssaawa 2. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.